Ministry ey'ensonga ez'omunda erambise bannansi abakozesa endagamuntu nga bagenda mu mawanga gali mu buvanjuba bwa Africa okusinza ku mwogezi wa ministry eno Simon Mundei akadde katuuse nga bannansi bateekeddwa okufuna ebiwandiiko ebirala ebisobola okubayambako mu ntambula zaabwe. Ono waaviiriddeyo nga amawanga okuli erya Tanzania, Rwanda n'amalala gabadde gagaana bannansi ba Uganda okwesogga amawanga gaabwe nga bakozesa endagamuntu olw'ensonga nti zaggwako dda. Kinajjukirwa nti endagamuntu ezaafulumizibwa okusooka zaggwako dda era nga kino kyawaliza gavumenti okufulumya ekiwandiiko mu kyapa kya gavumenti ekyongeza ebbanga ly'endagamuntu okutuusa nga ziziddwa obuggya ng'enteekateeka bw'eri. Bagezeko okulaba nti bafuna passport oba tebalina ssente za passport basabe buno obupapula bwe tuyita certificate of identity butera nnyo okubeera ku borders. Bw'oba ogenda Tanzania awo Mutukula ku border we buli, bw'oba ogenda side ze Kenya wano ku Malaba ne Lwakaka wano Busia zonna bwe zirina certificate of identity zino ate nga zigula ssente ntonotono mitwalo zokka. So gendayo n'akafaananyi basobole okulaba nti bakukolera ka document kano oyitewo. Mundei era agumiza bannansi ku nsonga z'endagamuntu era n'abasaba okugoberera enteekateeka eriko akadde kano ey'okuzza obuggya n'okufuna endagamuntu empya. Kino tekitegeeza nti extension minister kye yakola ku national ID evaawo. Eyo ekyaliwo, enteekateeka eyo ekyaliwo. Wano mu ggwanga bw'oba oyagala kugula bank account, bw'oba oyagala kugula ttaka ne ID yo bw'eba eraga nti yaggwako, minisita waliwo ekiwandiiko kye yafulumya emabegakaawo nga kiraga nti national ID zino zeeyongeddwamu omwaka mulamba validity, so ne bw'eba nga yaweddeko omwaka guno kiba kitegeeza ekyaliko omwaka omulala mulambirira. Ono era alaze nga bwe batubidde ne passport eziri mu mutwalo gumu n'ekitundu nga zino z'abaana abato era ng'ensobi zino zaakolebwa bazadde baabwe mukadde nga babafunira passport, wabula ate nga waliwo n'endala nga abantu bazisaba mu bumenyi bw'amateeka omuli abaagala ez'ekikungu ate nga tebalina bisaanyizo ebyo wabula nga beewagisa nsimbi oba bugagga. Abazadde bwe muva musaba obutabu buno obw'abaana abato mufube nnyo okufuna birth certificate. Birth certificate nga zino ziva kano akawanvu kano nga kuliko n'eniini, ennaku zino bateekako niini wadde nga abaana tebanatuusa kufuna endagabutonde endagamuntu. Eno endagamuntu ebeerako emyaka gyetandikirako naye abaana abato baweebwa numbers ze tuyita national identification numbers NIN. So kasita oba nga olina NIN ne birth certificate eyo ebyo byoleeta ne letter of consent ebbaluwa ekkiriza omwana okufuna passport. Mu buufu bumu ayogeddeko ne ku nsonga eza Raid Samuel James Amin amanyiddwa nga Muzungu Boda ng'ono abadde akyase nnyo ku mikutu emikwanira wala naddala TikTok n'emirala. Omwami twamufulumya eggwanga weeks 2 eziyise. Omwami ono twamuggyawo mu ggwanga ku nsonga y'okumusanga nga akolera ku mpapula ezitali ntuufu. Twamusanga nga araninga organization NGO etali ya gavumenti ate nga akiraninga mu bukyamu ng'akikolera ku visa kye tuyita visitors visa. Visitors visa bw'oba ofunye visitors visa olina okuba nga oli mulambuzi n'ojja n'olambuula n'ogenda mu kifo ekirala naye sibiri ono omwami Raid Samuel byabadde akola. Ono aye amazzi mubadde boogera nti bamudipootinze. Naye kati organized departure eno gye twawona omwami Amin ono Muzungu Boda kiraga nti twamugamba bw'onotereza ng'ozeeyo ewammwe New Zealand n'ofuna empapula entuufu ezikukkiriza okukola emirimu wano ojja kukkirizibwa okukomawo okole emirimu gyo nga tewali akuba ku mukono. Wabula alaze byateekeddwa okutuukiriza ebirala bw'aba waakudda mu Uganda. N'oliwo n'ebintu ebimu byali akola nga biraga nga obwongo bwe obutali butuufu bulungi. Ndowooza nti tebyali bituufu, byali birungi. Ate bwe twali tumufulumya ku airport yeeyisanga ekitagasa
ku airport ng'aleekaanira abakozi ba gavumenti buli gwalaba kwegamba twalaba nti omuntu oyo ayinza okuba nga waliwo ekimubulako so kwe kumuzaayo ewaabwe New Zealand first of all balabye oba mutwe gwe mutuufu oba si mutuufu era bwe naaba azeemu okukoma wano ng'alina empapula entuufu ezimukkiriza okukola akomewo tetujja kumugayana okukomawo. Yise Kigongo kuba Channel 44 Oligulo.